Wow, aliko BBS telefine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nyongera kwaniriza. Nakula musaako. Osizo otya sebonenya. Era osiibye otya sebonenya. Musajja wa Kabaka abiri mu Yematovu. Munnakalungu munnabuddu nze nzikalidde okwongera okuweereza 2 mwena. Wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda obudde bulungi. Bwakikomekome bwakidedde. Bulanga mirembe myerere. BBS telefine akoli ndine Simba Automotives bano no bakolera pichi ez'ekika kyonna enkozi eza boda ensuubuzi ez'amalidaadi eza sports Simba Automotives abasangibwa ne kamo opposite ne City Oil bw'oba toli awo ogenda mu Ndeeba opposite Total nawo bayinawo ekitebe kakati bendi nabo. Era omukyala wa Kabaka ono Tush Florence ndi naye katambudde ne musajja wa Kabaka wano nga yerule James area regional manager tunamumanya kasita zembuga Tush buza kuba twana batuliriza abalabi ba BBS tusanyisa obbala ab'omulundi oguddako ate tubaaniriza mu mwaka guno omupya fenga aba Simba Automotives. Wewa. Yes sir. Kulikayo mukyalo. Nabuddeyo sebo. Happy New Year. Happy New Year too. Mukulu James. Amina. Uli ku telefone y'Obwakabaka bwa Buganda. Ye wali otuddeko. Amina. Wano mbairawo nnyo. Badde omanyi nze nga ntambula. Ne saawukanangako na media. Wewa. Mbaddemu nnyo. Wewa. Ate umanyi omuntu buli obeera ng'okola bulungi obeera katale. So n'olwekyo nti siri mupya era ndi katale. Buuza kubatwala n'abatubuliriza. Bannaye neesiimye nnyo abazaana n'abantu ba Kabaka mwenna okuba ng'olwaleero ndi nammwe. Mwebale kuyita mu mwaka omukadde n'okuba ng'olwaleero muli wano. Amannya n'eddoboozi yenze Lule James. Era nga nze ntwala ebbendobendo lya Kampala lyonna. Olunaku olwaleero tuzze. Muzze. Kakati gye badde nkumanyidde Lule. Ebyo mbyerabire kati olina Simba. Era ndi ne Simba. Olulimi nawe twogera lwa Simba Automotives. Byakyuka dda. 2 mwena. Byakyuka. Oh no tushemeriro ono yasinga okubeera mu Ndeeba. Amina. Ndiba yatambudde atyo omwaka gwabadde mulungi. 2023. Era 2023 ne tugikomekereza bulungi ate ne twaniriza omupya. Wow. Kuba twali tulinayo n'enkuuka mu lubiri. Enkuuka buli kimu kyali bulungi nnyo. Era tukisebo ne tugigabira sebo abasajja abamegganye. Ngangoberera. Tuzibawa. Ngangoberera. Yes. Yes. Mwami Lule. Amina. Gwe kakano. Area manager Kampala. Beno lya Kampala. Okulaba nga banna Kampala bavuga pichipichi za Simba. Kituufu. Kikyosuubiza banna Kampala kati nga gwe manager omupya. Omwaka gunene omupya. Manager omupya. Gwe gulimu challenges. Ne ku mulundi guno. Tosobola kubayirayo omuntu yenna ali mu business. Tosobola kutambula nga tosuubira challenges. Omuntu yenna buli wobeera nga olina expectations eziga nti kati byonna bigenda beera birungi. Tosobola kugenda mu maaso. Olina okusuubira nti waneno walina okubeerawo ekinnya. Era butya bwenkyeteeketeekedde. Oba olina okuba nga weeteeseteese. Nti ekinnya ekyo maba nkisanze nnakuba nga nkola bwe nti okola ki okuyitawo. N'olwekyo omwaka gunene gubadde tegunambeerera mubi mu ntandikwa yaagwo. Ennaku zino 2-3. Tegunambeerera mubi. Era kyensuubira nti birungi byereere. Amiina. So ku mulundi guno tuzze ne ka Simba Sumu. Magulu asatu yeetikka soda, yeetikka ebibala, yeetikka biki yonna etisse enkozi. Gye tuzze nayo ku mulundi guno eno. Era nga tukutuku eyo tugireese ayinza okugyetaaga ku kaashi oba ku kibanja mpola. Enkola ezo zombi tuzikola ki? Tuziina. Tetusobola kugoba muntu wa kibanja mpola kuba kati olwaleero nti embeera ya Uganda nga bweyimiridde tufiidinze nnyo ku bintu ebya kibanja mpola nti omuntu takyasobola kukwata kaashi mulundi gumu kumuteekayo.
abeera ayagala ekibanja mpola naye tumwaniza n'abeera alina kashi naye tumukola ki tumwaniriza n'olwekyo nsaba mwenna abatulaba eyo nti woba oyagala tukutuku yaffe oba oyina kibanja oba oyina akasente akatawera jangu naawe alina akasente akawera jangu tukutuku eyo yetikka kilo 8 munnange bwe tuli mbyuma oba ogiyina tukutuku ogimpeeka yetikka kilo 8 tukutuku eyo magulu 3 era sumo esewa etambula buli liita etambula kilometers 45 bweddu buli liita emu bwete y'amafuta buli liita emu etambula kilometers 45 nga yeetisse bwe nsimbula ekyengera nga nyina byentwala ebuddu esewa kitegeeza liita 2 zikumala okutambula zintuusa kuweruka mu Masaka bulungi shegedde so n'olwekyo nti tusobola okuwa garanti era tumukuwa newoba otwala tukutuku yaffe ya mwaka gumu ku garanti okwo biki bye mba nsuubira garanti ebiseera ebisingayo rather warranty eyo ebiseera ebisinga tugigabira ku engine omanyi mulimu abantu abavuganaga nti ekintu kyange nkikuwa naye tosikuwa warranty kitegeeza teyesiga kikyakola ki nkuwa receipt takuwa teyesiga kikyakuwa nimba nkuwadde warranty mbakakasiza nti omwaka mulamba nti ekintu kyonna manufacturers defects zonna oba ebintu ebiyinza okufa nga bivudde ku mukozi gearbox clutch plate yeyo yennyini yaffe clutch plate pistoni mayinja ga muyingini ebintu byonna bicompilinga engine awamu nti webeera nga ebina kyefunye obuzibu tusobola okukikanikira ku bwereere oba si kyo okukukyusizaamu okukuwa pikipiki endala bwebanga eri tulaba nti mu budde ensobi yali ku kampani tusobola okukola ki okukukyusizaamu n'olwekyo nkoowola abantu mwenna yenna gye muli okuva olwaleero mpaka n'omwaka gye ginagenda oba 2 oba 3 oba 5 mujje tusobole okuba nga tufuna akantu kaffe kaneeno kasobole okutambuza ebyamaguzi byammwe. Tush Florence. Yes sir. Oyongereza ku ddoboozi lya manager. Yes sir. Omwaka gutandise tukutuku ezo magulu 3 Simba sumo mugigabira ku sente meka cash mu cash tuli ku milioni 8.3 8.3 discount ekyaliwo ku 8 kitundu tetunaba kuddayo tuli ku 8.3 akatiriza nnyo ekibanja mpola. Yes. Oba ekyokusasula mpola. Yes. Era nga bwe tuli si buli omuntu asobola okugula mu cash. Ate waliwo n'omulala tayagala teeka ssente ze mulundi gumu ng'asobola kwata milioni 8.3 nasigaza capital ate nafuna n'akapiki. Nabyo byanjawulo. Nosanga afunye akapiki ka kibanja mpola ngate balance agenda mukozesa nga capital. Oba agenze n'asuubula n'ateeka kapiki n'atambuza n'atunda. Kati ku loan tutandikira ku milioni 2. Milioni 2. Yes. Okweyongera waggulu. Which means those okoma okuteeka ssente nyingi n'amagoba wigakoma okukola ki? Okuba amatono. Milioni 2. Then ebyetaagisa tukwetaagako national ID yo original. Abakweyimirira babiri nga balina national ID original. Ebaruwa ya LC1. Then bw'oba ng'oli muna business ng'already obadde mu business ng'olina edduuka olina kampani tuba tukwetaagako license. Then ne bw'oba togiina era ojja ne tukola ki ne twogera. Obupiki mbulaba nnyo buleeta envendiiro okuva eri kulegayazi. Yes sir. Asuubula nakatiwe sujju license. Kyovula mugambye ne bw'oba talina license ajje twogere era naye tumuwa akapiki kutandikira ku milioni 2. Milioni 2. Okudda waggulu. Manager alinga alina ekimusiiwa okwongereza. Anna ebiseera ebisinga naddala abantu aboyogeddeko abasuubuzi abantu abasuubula ebibala betusinga ennyo okwetaaga abalejjalejja ntambuza kamu naddala abo nga wolaba kati oba otambudde nnyo nsobola okumentioninga ebifo byaffe bituwekakasa nti tuli b'amaanyi Busega tulina Kaleerwe tulina Nakasero tulina ebifo ebirala Kafumbe Mukasa tubadde nnyo b'amaanyi era nga njagala nnyo nti abantu abo babeera batambuza ebintu bajje
abatambuze ebintu abo betusingira ddala okwetaaga bano bandi wa boda naka stage kange njagala teekawo bitukutuku yange etambuze ebintu mu katale abo tubeetaaga ayina edduuka lya diweya naawe jangu ayina dipo y'ebyokunywa ekika kyonna ffe tetufaayo bakikaaki naawe jangu naawe ayagala okubanga okola delivery companies ezikola deliveries nammwe tubeetaaga companies ngati nga wolaba let me mention African Queen ne companies endala awo nyini oyogedde ku abakola delivery magulu asatu oyo waliwo abamuzimbako akayumba n'akola ka box body sebo oba migaati oba kiki ekyo kyogerako okimaneja tetukirinaako buzibu era betusinga ennyo okwetaaga naddala abantu abo abali innovative ennyo omanyi omuntu asobola otandika ekintu ng'omu ogenda okulaba nga kisaasaanya akantu ako mu kujja kwako nzikiriza ekintu kimu nti nze omu ku basajja abaasooka okukatambuza era kampuni ezimu ezasooka okukkiriza nti akantu kano kasobola okukola yali Riham era we nagendayo nze kennyini nze nagendayo ne mbanyonnyola nti bannaye akantu kano kasobola obbatambuliza ebintu byammwe byamaguzi bya by then baali tebalina byakunywa baali nnyo mu biscuit nengendayo ne mbatuukirira mukama waabwe yayangwa mangu okurespondinga yalabanga ekintu kino eno kiina impact ey'amaanyi of which olwaleero abantu abasinga kwebaze babuildingira ebintu byabwe so nzikiriza nti omuntu azimbye akantu ako n'akola modification n'ayongera value ku product yaffe nsobola okugenda naye oluusi n'okumuwagira ne muwagira weewaawo oli ku BBS Telefine musajja wa Kabaka birimu ematofu olutindo luno lukuyunze ku Simba Automotives bano nga bakola pikipiki ne bazitutuusaako mu kashi mu kibanja mpola pikipiki ze balina eza boda piki ezo enkozi ez'ekisuubuzi piki ez'amalidaadi n'endi z'essente ate n'ez'ebyemizannyo ziyite eza sports bali wano Kamwokya opposite City Oil ate bw'oba toli awo genda mu Ndeeba opposite Total nabo balinawo ekitone balinawo ekitebe Florence yes sir 223 twamukubya amabega yes sir mu Uganda wano badde nkukyaza wano ng'owera yes sir baani be weetondera area ki mu Uganda gye weetondera nti mutusaasire bannange nayogera nnyo ku Telefina naye ku luno tujja batuukako area ki gye weetondera area gye nandibadde netondera yandibadde Koboko that is West Nile naye ngera twafunyeyo edduuka mu bwangu ddala ligenda bbeerayo oli ku Telefine ensekula era n'abekubbo kuba kulaba bulungi yes mu bwangu ddala tubadde tukozesa Yumbe n'Arua kubanga nga ze district ezigiriraanye naye saawa zino era nabo tugenda bafunira edduuka kitegeeza ki nti Simba eri buli mu district mu Uganda atende wamwe wagwenjuba eno mu Western Uganda buli wamu Kabale Mbarara Ishaka Lukunjiri Bushenyi nendala Masaka onna tulina branch opposite wali Uganda Revenue wali Masaka somanyiwo ne Mbarara nga tonatuuka ku Mayembe gente era Simba weeri ne Kabale weeri tulinayo branch ne Kasese nga serabidde ne Fort Potro tulinayo branch ku Buzinga Karangara tulinawo okuba bukubi simu ne tukulagirira wa Simba weeri weewaawo yes sir kakati kiki osuubiza omwaka guno kyemba suubiza omwaka guno tubaleetedde akapya Simba sumu eyo era tuli mu kutikula kati ngaffe abanyayuganda tuba n'ebyetaavu bye twetaaga olusi mujja ne mutugamba mutongereko kano ku kino tongereko kino mwajongeddeko ki yes twajongeddeko akayumba yabaddeko akayumba tekubwa nkuba ne tujongerako kabode kati keyongeddemu ne tongera ne ku byuma bino ebisiba akatanda okunyweza obulungi kuba enguudo zaffe ez'e Uganda sizeeze ziri awo ennungi ennyo abamu nnungi abalala si nnungi kati twajongeddemu okwekatira n'okutikka oyabayi wonobeera ku kkubo ng'otisse ng'owulira ddala kyekyo twajongeddemu nnyo yesewo mukulu James abantu bansaba Simba sumo etiya
kubala olimi otuufu eyiwa eyiwa ndeese mwanyi zange nyiga bunyizijjiya okyogerako ki bannayuganda mwenna baginsaba nzije mpita musajja wa kabaka tugambira abasimba konzijja mbagamba mutuweemu ebbanga ttono nnyo mu nnaku mbale mugenda kulaba ekyenjawulo ate kigenda kuba kyanjawulo nno nnyo okusinga ku kino mwe kyemulaba ekiriwo kyanjawulo nnyo era mugenda kulaba kibayita akatale nga kayuuguuma mugenda kulaba kibayita eggwanga nga lirabye lifunye ekintu ekitabangawo nekino n'ab'e Masaka ewaffe e Buddu n'ab'e Kalungu banga nti ffe bajja ddi ne batuwa ssente tuzirina ezivudde mu mwanyi terimba naffe tuwangule ku ppiki za Simba e Masaka tulinayo branch naye tugenda kuba tubakyalira essaawa yonna abantu b'e Masaka mubeere bagumu wabula mu budde buneeno mukyasobola okukyalira edduuka lyaffe ewakamulu era wenyini awo wetuli mukyasobola okutukyalira wabula obudde bwonna tugenda kujja tubawe ku ssanyu ly'amaaso n'essanyu ly'amatu tugenda kujja tubibawe n'abamu mujja kuvaawo nga era munnange obulamu tebukyali bwe bumu n'olwekyo mu budde bwonna abantu b'e Masaka tujja Florence omwana omuwala oba omukyala omukozi oli mukazi oli mukyala ndi mukyala yogera ku Simba Automotives ne products zaayo eri omukyala era bulijjo mbagamba abasimba abakozi ba Simba nze nyina tiimu y'abakyala abavuga boda era bw'oba oyagala basanga bali wali ku Nasa Road wano ku Centenary wansi awo balina stage yaabwe abo abakyala bavuga boda twali tulina ne meeting ne tukyaza n'omukyala Magi Kigozi naye yaliwo ku mukolo ng'abakyala bavuga boda kati gwali eyo nga weebase ng'olinze omwami akuweeza akameeza mulwane mwawukane nedda jangu kusimba tukuyigirize ppiki magulu asatu ate yo teyina tabu kuba esobola okubalansinga bulungi ate nga toyawuza ate magulu asatu nungi nnyo lwa nsonga nti ojja kgendawo omulimi osuubuleyo amatooke ogateekeko ogavuge otambule mu bino ebifo abagaga bye batafuluma gate muyenga mu estates ezo tebalina budde bugenda mu katale vuga teekako akazindaalo olange oli mu kutunda amatooke ennyaanya butungulu bakuwe ssente obeere nga oli mukyala ng'alina ssente ze mu nsawo eyiye nga tolinda zino ze bagenda okuwa ate mamale bazikulangire bamanyi n'obbalansi iyi nnyo Florence bakulangira kuna manager 2 mu Simba Automotives gwomu kuba managers kaakano esebo kiki osuubiza bannayuganda mu kuwera bannayuganda mu byombi bye musuubire service delivery mu Luganda obuweereza obw'omuggundu era mu bintu bye muba mukakasa wano wammanga mukakase quality omutindo mukakase efficiency mukakase ne economy ebyenfuna okitegedde bimba musuubira omwaka guneeno naye omuntu yenna ng'oli eyo nga olaba embeera ekusobedde naddala abakyala jangu osanga tusobola okubaako ekitono nnyo kye tuyinza okwongera ku ntegeerayo tuyinza obutabeera mu ntegeerayo eri oba ntiyite ntya mu ntegeerayo eyongaga nti ngenzeyo okufunayo kyenteeka mu nsawo wabula tuyinza okwongera ku ntegeerayo ey'omu bwongo n'ogaziya obwongo okusukka ku ekyo ky'obadde omanyi so bye bintu bye mubeera musuubira Florence nyinza okwerabira abantu bawe enamba z'essimu tulina enamba zaffe eza Simba eri 0758 122 122 0758 122 122
ne 0775 34 71 27 kasita okubeza ennamba wonna wooli tujja kulagirira wali kumpi ne Simba ogendewo bakuwe services zaffe zonna oba oyagala kuchanginga oil oba oyagala spare parts oba oyagala gula loan buli kimu kyonna tujja kikutuusaako. Kakati wetuva ku mpewo abantu bansaba nnamba yo ng'omuntu. Yes, abamu nno baba bakazi abalala basajja. Ennamba ogigaba? Nsobola ogigaba kuba ya business. Ya business. Yes, kale gibawe. Eri 0708 18 46. Jidde mu luzungu. 0708 18 46 46. Wewa. Yes, manager sibula mu dakiika eno. Kakati bannayuganda mwenna gye muli olwaleero n'ennaku eziddako mujja sigala nga mundaba naye buno obubaka bwammwe nti wenna buli w'osobola okubaako ky'oyinza okutereka kitereke kuba olwaleero oyinza okulaba nnusu 1000 olwo olutalina makulu naye enkya lugenda fuuka omutwalo kyova olaba nti tugambye nti ekibanja mpola kinene ekiyinza okugasiza nti olwaleero oyinza okulaba nga ataddeyo miliyoni 2 wabula ezo miliyoni 2 bugenda kuca ku makya nga zifuuse miliyoni 8 nga zifuuse miliyoni 10. So mbasiibudde nti wonaabo neetaaga ku namba yange ey'omu ngalo ojja kunfuna ku 07 01 44 33 74 oba eya MTN eri 0776 44 33 74. Wewa. Aliku BBS Telefine kiriza abakulu bano okuva mu Simba Automotives mberekereza kyoyina okukola kuba namba za simu ezo teweetiiririra todda mugundi yagambye gukuba namba za simu ezo zonna nga bw'oziraba ne bwe zikusomeddwa omanye ekisingawo weeveemu ofune pikipiki givuge mu kibanja mpola erimu ne ka tracking device teri ajja gibba wadde ogibuzaawo kakati natugenda mawulire gy'otobadde omwana omuwala ono Nakyejwe Evelyn yamaze dda okutuuka kamuwe ekyanya gy'otobadde BBS ekubeererayo musajja wa Kabaka abirimu ematovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.